somero lya Yegaba. Ndabye abantu bangi lero nga bakuba Minister Muyingo. Ndabiko ne mukwano go mugana wange mwami Kasuku. Ngaga nti kyabadde kikyamu okuggala essomero lino eryagaba community ly'abaana bato ne baggala ne secondary ne baggala ne primary era nga Kasuku abadde agamba nti wadde okunoonyereza wadde kugenda mu maaso nga bwe embere efaanagana ko bweti bwe yatuuka ku masomero ga minister nga go tebaagaggala. I don't know what you think about this, Mami Bajo. Kakati mukulu muyingo namulabye nga tali ku orders nga minister tasobola kubanga yakoze decision yezo ine gwanga lina minister omutuufu wa education mwe namumumanyi kyatayagadde tekikola ne kyayagadde kikola ki kubanga essomero batidde abaana lyabadde lya primary sika kabadde ka primary kalwa kwa information on minister Balama agenzeyo ne baligulawo ati mpuliriza lwa pressure y'abantu nti mukulu muyingo okugala essomero eyo tebabadde maanyi ge nga muyingo omuntu awuliza radio foka mbere open nti minister omutuufu wa education bamuyita president Museveni teri order ekolebwa nga tamaze gisanctioninga tebakulima nga nti waliwo ekintu ekisobola okukolebwa mu ggwanga nga president amaze kikkiriza bano ba minister muvuma babwerere tebalina buyinza balina mpewo eggwanga bwe lirikyuka ne tufuna president awa institution obuyinza bamuyingo baliddamu ne baba n'amaanyi gaabwe kubanga sisuubira nti omusajja eyasoma nga muyingo asobola okugana ggala amasomero agataakoze ate musango order teyabadde ya minister muyingo abana Uganda muchamuka nnyo munenya nnyo temumanyi nti minister go wegomba ali ku bunkenke bwa mukama we president Museveni wano mu Uganda tewali institution yetengeredde Saabalamuzi omukulu ye president Museveni governor omukulu ye president Museveni minister of education ye president Museveni kyatasazeewo tekikola neka tekijja kitema mibbaji minister omu naggala essomero minister omulala najja n'aligula nga kakati bonna master y'omu abakozesa kati yagambye sokuga be muyingo oliba mukubemu gwe Balama ogenda olongoosa erinnya lyange wano mwami Museveni yafuna what divide and ayina nagamba nti president Museveni is a good student of Dr. Apollo Milton Obote yamukyayangana ne Wakasisi Lwakasisi yagenda nga n'agamba Obote nti Museveni musajja musosoze Obote n'amuyita Obote n'ayita Museveni Lwakasisi yakava wano agambye oli mubi kati all of the politics being played now is we still have Obotenism. President Museveni yasoma nnyo Obote ne Nyerere bw'atyo bw'akola kakati muyingo okugala w'essomero public yamukubye kati Balama najja n'atereza nga Obote bwe yakonyaganya Lwakasisi ne Museveni kati Museveni akonaganya ba minister be mu nkola y'emirimu otegedde bulungi lwaki muyingo kenyini si yayogedde kati olw'ensonga emu oba endala nkijjewo atasobola kubanga ekigambo tekyabadde kya muyingo oli n'atawunyika mu kamwa tasobola muwunya mu kamwa ate muyingo atya buti bagamba bannange nange nabadde ku order za musajja most ministers what are those are puppet they don't have their authority without being sanctioned by their boss nenga yichi yakoze kyabaddeyo tekyabaddeyo kubanga secondary school we wafitidde omwana omutemu tebamukutte zinasanyusa omutemu w'obutafa kubanga njagala government evene report gati omutemu onono kubanga ettemu ly'omusajja oli wabaddeko abaliri emabega either ayinza okuba yabadde alina baasaddaakira boti bulowooza akoli kubanga teri mulalu alina ssaawa ya bbeeyi teri mulalu agamba nti ndi mulalu teri mulalu apima baana bato soka uli teri dalili kuyisa ku bantu bakulu teri dalili kukyamyawo n'okyama eggaba n'otukyama kabalagala ku poliisi n'okyama eggaba ku ssomero n'otukyama ku petrol station which type of dalu is that kati omusajja bagambye yabeerako mu America bagambye yattanga abantu kitegeeza alina mission z'akolera abantu bamugjemu ebigambo byatubuulire akolera ani police olinamu trust muyo nze nga Bajo police girinamu trust naye according to public pressure this mission gone wrong nti buloteka ekintu omwana omutali innocent maaso ga Katonda ali mu kwambula bantu Katonda yekwatidde ekinyusi nagamba kungu Katonda tatta tolabanga kakazi kalogo ku kyalo kungu tolabanga muntu wa mutima mga Katonda amuwangaza manyi lwaki Katonda amuwangaza kungu tunule no mbanga professor abanga asomesa omutunuliranga genda ku kyalo gye bakuzaala waliwo abantu ab'emitima emibi abalogo baagaana okufa
Katonda si musiri kulekawo balogo obwo, si musiri kulekawo bateme abo, ayagala bawangali basasulire empeera z'ebibi byabwe. Kuba tunule eno oli mu kirasi nti kubanga omuntu bw'okola ekibi n'omutta is not a solution. Kati okulekawo omutemu ono, these people are going to be unmasked. Oluzungu jeruli. Jeruli bagenda kwambula. Katonda inesu wachikana akasajja kataasizidwa. Katonda ayagala kulaba ani ali emabega w'ettemu. Oba mulese ripoti bate mugirese with the time bagenda kumanyania tuma omusajja oyo okutanga abantu. Police nasobola kifuna ekyo. Nze simanyi obeso lwate sobola. Do you think police can investigate this matter to its logical conclusion? Police twagala ripoti ya police as long as this kasajja kalamu wajja kubaawo ekibaawo. Ati samana muzimu gujja kalinya kwogere nti wantuma. Kaja gamba wantuma. Kaja gamba leta kyoba leta gundi wantuma. Kaba leta je. Katonda yakola simanyi ga police. Olaba divine intervention. Tosobola kutta mwana muto n'otambula bw'otyo. N'osalanga salira. Tosobola kutta myoyo giri emyoyo kagigenda kwerwanirira. Akutta fayo ne bwana ali enguzi kungu. Akutta fayo ne bwana baw'amaanyi mu government. Agakana mugulumukirize ku bigambo byange sibala googera. Muntu alanga ayogera ennyo. Aba muntu alanga omulalu. Aba mugamba nyumira kwogera. This time gala kulaba nti omwana omuto tattika. Kungu wandito omuntu omukulu kibi naye kibi nnyo okutta omwana omuto abaana emisayi gigenda kwerwanirira. Osaba kikati batagala. Simanyi tugadde essomero. Tuguddewo. Simanyi mulalu. Si mulalu. Ekyo gyonna misaayi. Kungu teri mutemu. Amaranse no bulungi. Kobenga oli president ng'oyiwa omusaayi gw'abantu tosobola kumala bubi. Bulungi. Kungu teri muntu yali ayiye musaayi ng'ayina eddembe ku nsi kuno. Kungu kyovola banga abantu bonna bali abakabi bannasulu baafa kuyiwa musaayi. Bamaria Mungu baafa kuyiwa musaayi. Lwakasisi huyo akulaga alinge yagwe ddalu. Katonda yalekawo lwakasisi kumulaga. Ebikolobero biwakolanga abantu olaba. That's why nalinga abantu bana abavuma Janet Museveni bamuleka abeewo mulamu balabe engeri gye bafuzeemu abantu. Balabe njagala nnyo Janet alamuke alaba obutazimbira banaku ddwaliro peyini gye bayitamu naye agiyitamu. Omanyi lwaki ngamba ebigambo bino kungu nti oyinza okukola ekintu okulumya aguli n'owunzika ng'oyambye muyambize sobola kubeera mu bantu basabira Janet kufa. Njagala nnyo Janet awangaale. Njagala nnyo President Museveni awangaale. Mbuliza byenga njagala nnyo President Museveni. Mbuliza kungu kye nkugamba. Njagala nnyo President Museveni awangaale aweze emyaka alabe. Alabe egwanga gyesobola okutambula. Alabe nga si aliko ng'alabako na bulabi bw'ati agambe kubanga President Museveni bw'afanze mbasifunamu. Mama Janet wamfa mbasifunamu. Njagala balabe ekibaganya okuzimbira abanaku amalwaliro. Lwaki eddwaliro lirina mugaso ki? Soko nawe nnyonnyole kati papa ki? Bajjo. Otekamne nnyonnyole. Kati tosabiranga omulabe wo yenna okufa. Omulabe wo musabirenge Essaala abe mulamu alabe ku buwanguzi Mukama bwakutuusizzaako. Omuntu afudde talumwa kungu. Akakasajja kaba kufa temwandifunye bujulizi bwe mugenda kufuna. President Museveni nafa abatalumwa. Buli Munnayuganda olina omusabira Essaala abe mulamu wabulanga bugamba Mukama tuwe change. President Museveni alabe ku nkyukakyuka ennungi. Nga Lwakasisi bw'ataafa bw'alabye ku nfuga ya President Museveni nafa abagala enkyukakyuka. Njagala President Museveni ne mukyale babeerewo balabe ku nkyukakyuka ennungi bw'ebeera. Bagambe singa naffe bino twabikola. Kati bafe situresi. Tosabiranga omulabe w'okufa. Tosabiranga omutemu okufa. Tosabiranga atakwagala okufa. The best success you can give to your enemy, you being successful. Omulabe walumwa nnyo okulaba nga kungu ogenda mu maaso ate ye Mukama abantu abo b'emitima emibi abantu abo batemu Katonda atero bakaddiya ne bazaala ebyana nga biyiika endusu ne famire zaabwe ne ziba n'ebizibu. Nakugamba kungu waliwo omugage yabonyaabonyanga abantu Katonda alina ekintu kiyamukola paka kati asobola agugumuka. Yatwalanga ebizimbe by'abantu yajonjobyanga abanaku. Katonda n'amukola ekintu n'amutwalako essanyu lye ery'ensi yonna. Naye nga yalina obusobozi ennyonyi okulinnyisa ekintu ekyo ekyamutuukako paka ne kiba kiwa oxygen. Wano waliwo abagagga bagula emisaayi. Naye olw'okuba babonyaabonya abanaku Katonda abakuleetere asobola okukulwaza kansa. Naga gobadde bonyaabonya gobadde ng'obba eddagala ly'abanaku mu ddwaliro kulwala kansa nga tawona. Asobola okukuwa famire nga mulimu agaana gasirugeerere. Naga kankuwa agaana gasi Katonda si bw'ati bw'akola. Gobadde baiti Katonda atta. Katonda bw'obanga oli mwonoonyi okuviira ddala mu Bayibuli yalwangawo okutta. Ompulira bulungi. Yalekangawo abaana ateekawo ate abakuvuganya. Bakabaka bonna yabateekangako bakabaka abalala ne batuukiriza missioni za Katonda bano abattanga abantu n'agaana saddaaka zaabwe. Ne balaba ku bafuzi abalungi. Okitega kye nkugamba. Kakati tosabiranga omuntu yenna okufa. Omulabewo. Musabire ng'ate buli lw'osaba gamba ayi Mukama
nyamba kunga wangale alabe ku buwanguzi bwange ekiri bakimumaze ebigenda maaso mu kibuga obiraba okutereeza ekibuga nga bw'okulaba nalaba luli bamenya twali tulowooza bamenye mu kibuga wokka ne bali mu kumenya town council n'ebibuga byonna across the country mpise kakati kankuwe bwino bamenya bikolera ni kino ekigenda baba sente agazimbe gawe tegafuna bantu baba sente ne bazimba agazimbe tegafuna bantu bagala kutereza kibuga tebalina kibatereza agazimbe gawe nagamye mbadde nakogera nga ningaliko omwoyo trade order nti buli kasitoba ne business yo mukama tajiwa mukisa kata kijonjesa abanaku babagobewo mu ebizimbe bye bifuna abantu batunde nete kijera kola katonda ayogerera mu bantu katonda akolera bantu kati bagende bali enguzi bagende babba sente z'eggwanga ne bazimba agazimbe gaabwe business ne zisala kakati bali abayinti bali kachivulanga babonyabonya abanaku ate abanaku yate bajja gagendamu buli yali enguzi buli yabba oguzimbe gugenda kudiba sika trade order trade order yawa Kampala takweyagaza ane yagazaaki ane yagaza nsulanjala nze nfunye eki mu Kampala ate bibatugamba nti bagala kutereza nga baterezaaki nkugambye kya kirimu kungu babba sente nyingi ebizimbe ne bisala kati bagala kusindikayo bantu kumpaka that's how my God pays nti tubye tuzimba mujje mu sente y'omusolo eno ekolima bajera kutuuka okutambuza ebigere nga tebalina wadagula yakagoye mu byakedi byabwe tewali bantu bagendayo tewali baluwa ate bandi babonyabonya abantu kubanga balowooza bano abasuubuzi batwala sente zaabwe kumbe sente y'ekibi gijje mu yiyo bana abasajja babbye eggwanga abasajja bagabanya eggwanga abasajja bazimbye agazimbe naye tegali mu bantu ngotunulaki otunulaki olabamu abantu mu gazimbe gaabwe kakati bagenda kola buli kakodyo mukama abagambe katonda wabbajjo nze nsinza katonda omulamu Jehova agenda bagamba buli mubbi akedio jagizimbe kusale buli robba sente y'omunaku kungo kimanyi bato kimanyi gobadde bayimba lumirirwa kibugambo kwabo kuli kalumirirwa ekibugambo kiterere kungu kuliko mbayagala Kampala eterere kungu ntunulira lwaki wemba njogera amazima otunula eri kayagala ntunuleko neno tonula eno profesa ng'asomesa kungu wulira situleko na bbali atokkirizibwa ng'oli mu kirasi abasajja babbye eggwanga lino amazima ga Katonda gazimbe gabaseze nagwe mmanyi yangamba noonya agula ekizimbe sobola kwogera linyere ku leedi noonya ku leedi ane masana kuwakirabo kibbajjo waabwe mujagamba abasajja babbye sente kungu naye ebizimbe bibatuddemu begazanya bagenda kutuuka okunoonya kapa ebiyingira nga tebabiraba kibi kakati basazeewo ati kati ate abanaku gye bakomoka abamaziga ebizimbe gye bikomoka okimanyi waliwo yateekayo emitwe gy'abantu 5 ng'azimba omusingi manyire waliwo empisa leero gye nkugamba enyembadde enzungira omuvuka gwe mbadde naga mulabe Uganda empya nga bamenye naye ne banamenya ne banagoba abatembeyi ne banagoba takisi ne banagoba bodaboda kiri ebintu ebikolomire nagamba sente y'ekibikungu bwogirya ogiyisangako mu ttooyi oba ogitwalanga mu kyaki ne bagisabira owayambanga anti kugigobako bisiraani bw'okwata sente y'ekibi abagagga bangi abasuza sente zaabwe mu ttooyi sente y'ekibi olina ogiyisako mu ttooyi sente y'ekibi olina ogisabira ekibi kyekigoba ekibi oteekako mu ttooyi send a thief to catch a thief sente olina okusula ng'ozisabira ng'ozikuba emiggo emisimu ezigirimu gife olina okusula ng'oziwako olive oil naye buli wokwata sente y'ekibi n'ogizimbisamu ekizimbe kiggwa oba abantu bagula bintu byo kivula nga abasajja balina sente nyingi tebalina mirembe kansa abaluma abala basula bafuluuta nga genereeta abala basula balugoota n'obugologoosi kubanga sente babba z'abanaku kakati ebintu Amini bye yakola ku ngompayo kimu gavumenti eno kyekoze Amini yafuga emyaka mpayo 8 mu myaka tuwa emyaka 7 mpayo kimu gavumenti eno kyekoze emyaka 4 tobiraba kiruwa kusabiriza batufuula babbeega bw'otoba bbega togaggawala bw'otosabiriza munnange waliwo system esobola okuyamba ku ng'ofuna essente kyogamba Amini bano yabasinga ogenda mu banka okuwa looni olina okuwaayo ate ssente okuwa looni
bank egenda kuwa lono juwe security yo ate ino jugulire ku sente government bwete bweri okimanyi okubira omusirikale w'essimu okujja okuyambako ate olina okumuteramu amafuta mu mmotoka government erina amafuta gagula mu mmotoka g'abasirikale okimanyi nti security kati basasula nsasule ojja okukwata omubiri nga ati put fuel akati which country is this kasana wo kirabye sebakinkola nga mubireke byenjogerako gye biri aba tebiriyo ekyo kyo gye kiri kakati ne gubayita mu kasabbajjo ekyo kyo gye kiri kakati Adam passport for me fuel omusomesa akaaba omusirikale akaaba omulamuzi akaaba ne bananyini bizimbe bakaaba katuli mu nsi ki ate bagenda maaso ga president bagamba the country is moving wow ze bunaku manyi batereza kibuga bayino abizimbe byadiba kati baga muyina okujja ku mpaka kati befuda abanyirira nira bigenda kubasala ate tikenzo ku David Lutalo atambuza bigere atambuza bigere tamugoba Kenzo yerabidde ekigambo nti Sabata badani mugula sente basondanga nsonde enkole government z'obote government z'abaami tezagabako ku bisawo bya sente tebagabangako ku bisawo bya sente nga Kenzo bwafunye mu kisana bamuwa sente za federation kati wakinga nti Dani mugula mugaga okusinga Kenzo ne Sabata bagaga nti bo bazijjanga mu ntuuyo zaabwe ate bano bazijja mu kusabiriza Museveni nakwata federation najiwa obuwumbi 10 muzayi Dani mugula muzayi Sabata tebafunanga ku chance bakulira ku mulembe gw'obote government zedda zaali zikolera abantu tezagabanga bisawo tosobola kwegalageranya gwe Kenzo ndogamba Sabata mwavu mbuti yafuna sente ti Dani mugula mwavu ng'omusajja tekulabidde njagala kungu tugende mpola mpayo olimba lwa Kenzo lumu oluyinza okugikomya bwemanyonyola mpuliriza Dani mugula alina emyaka 8 naye nyimba za Dani mugula zitekamu ku radio ne bazizina mpayo olimba lwa Kenzo oluyinza okuzina after 8 years njagala tube realistic mpayo olimba lwa Kenzo lumu ng'osobola okuluzina paka 8 years Maria Rosa lulwe Rosemu ngamba original composition obwongo bw'omuntu olimba everlasting song obulaba n'obwongo bw'omuntu obuyimba ennyimba ezirwako obulaba tali muntu ategera inza kujja ku radio n'avuma muntu bw'ovuma Dani mugula obwavu bw'ovumye banna Uganda the 45 million people because Uganda is characterized by many poor people that's why bajonzija n'enjogerera abanaku ku radio sebogerera nti ndi mwavu sebogerera nti njagala obwavu naye nze eddoboozi lyabwe ebirowoozo babituukeko bakola ki gye babiwulira bw'obanga ddala omanyi music tosobola kuleeta example ya bwavu n'ogitegeeza Dani mugula tosobola kuleta example ya bwavu n'ogitegeeza muzeyi Sabata the times are different kakati Kenzo kyerabidde nti evolution y'abadani mugabe bali abagagga b'omulembe ogwo awo ne tujja kuba tuva mu Dani mugula ndoza tutandikire kuba Fire Lutaya Fire Bongole Lutaya awe generation ezaddako Fire Bongole Lutaya yafa si mwavu nnyo alina na wali eka z'amataka wali Bunnamwaya ebise Bunnamwaya zaali kibira Fire Bongole Lutaya nti yafa nti mwavu ali awo ne tujja kubasudde Kafeero nawulira ayogera Kafeero yafa amaka ageka jansi ne bagatunda Kafeero yayine na muŋŋoona famire ya Kafeero efudde ekayanira bintu naye kakati bakafeero bo sente bazijjanga muntu yona kwekolerera Basebata bakasozi sikusabiriza basudde yagenda okufa bino nabyogedde ne ku Saimo Nsanza awo nga nzijja wano basudde yagenda okufa ng'alina ennyumba ebbunga eggaba basudde yafira mu TX mu yafunira accident basudde yakolanga ebivulu ng'afuna abantu oŋŋamba otya basudde yali mwavu oŋŋamba otya nti Sabata yalina ennyumba ku buli maka buli luguudo n'omukolyako example y'obwavu oŋŋamba otya nti Kafeero yafa ne bakayana n'ebintu ne babitunda oŋŋamba nti Kafeero yali mwavu so point ye yabadde ki point yabadde alaga mbu copyright egenda kujja abantu mu bwavu n'akola n'akola bulanda omwana oyo yeetaddeko ekikolimo tosobola kukwata musajja mukulu Dani mugula n'ojja mu public n'omugerezaako example y'obwavu n'akaabya amaziga kungu eyo that is a curse omwana yeetaddeko ekikolimo tosobola kumanyira muntu mukulu gwe tuwa respect n'ojja n'omugamba n'omuwerako example Dani mugula baavu ekyo kintu kya bulabe oyo mwana alina okwenenya tumuwadde ennaku 3 ng'avuddeyo yeetonze waliwo kiringa kungu kusanga jjajjawo n'omuwemula nti jjajja otambula oli bwereere Kenzo kye yakoze tosobola abasajja tubawa ekitiibwa kati kankuyigirize loolo y'akadongo kamu mu Uganda ye country music mu America senga tubadde mu America negambye nti Dani mugula ye Kenny Roger ye Donny William ye Dolly Parton oba Lionel Richie ba Whitney Houston abafa music kwatambulira abasajja balina kuba respected bano Dani mugula Kenzo wali bayira tukola emisendo kukyuka Kenzo tasobola kujja manya g'abasajja abo yawangula BET tasobola BET zennaku zino bya kiwani tebirina makulu
kati Kafeero yagambye mbiye muyimbi asoso genda international Prince Paulo Job Kafeero yali Golden Boy of Africa tebayagalanga bugagga bwammwe balinanga talenti balinga basomesa balinga bamativu bagenda ofune sente za federation ziriye naye Kafeero yafa musanyufu ku mutima takutumangako mansioni takutumangako zikalina zivudde mu muntu yozababi wa musolo ye Kafeero yakola gita na talent yamufuula kyeri no way you can kuisa abasajja abo mukaba mubali bavu kubanga evolution ya music bojirabe etandikidde ku Kafeero sebato okufuna sente kakati ate bano ba research Eagles production yesizo bachita economizing the industry ba research we bajja ne bagumiza yabalaga nti music osobola mufuna mu sente band music osobola mujja mu sente ontegera bulungi research kakati we tukola list y'abayimbi abagaga mu Uganda era Kenzo Talini mu bayimbi abagaga abasinga bamita Misisera Sega Mwenge Sega Mwenge wakadongo kamu sente zaina Kenzo tazikwatangako amudaka ba research sebakula Silver Kyagulanyi Geoffrey Lutaya Ronald Mayinja Bobby Wine Aruna Mubiru Bebe Kulu ataliyo Mwami Edrisa kakati ibo abadulira abantu obwavu ati talina kujja mu Sega Mwenge musajja mugaga oya asinga obugaga mu bayimbi be Uganda bonna bamuyita Misisera Sega Mwenge bamuwulira kakati ate bwe batwogera abagagga nejjukira nti abagagga abo tebeeyogerako nkuwa bwino nze bajjo bampita mu banzi kaseta bajjo mukono Misisera Sega Mwenge mugagga nnyo mu bayimbi bakadongo kamu kakati mbadde nkulaga nti generation yaba research ya Eagles Band nejja neraga abantu nti ba research bakozi ba sente research bafuna music n'aviramu oki sente ba Bobby Wine ne bajja level yaabwe mu bana abasatu Bobby Wine Chameleone ne Bebe Cool nabo ne baleeta sente ne balaga nti Bobby baleeta swagger Bobby Wine mwaba abasatu yandibadde yabasinga sente actually segenda kwogera ku Bobby Wine politician njogera Bobby Wine omuyimbi nti Bobby Wine omuyimbi okimanyi yayina emidala nga 2 ko wino okimanyi yayinanga n'emidala gya chapati okimanyi nti omwana oyo Kyagulanyi azasonda kamukamu paka yabayitako otegera bulungi blog kwe banku nyonyiro okitegeera nti Bobby Wine the artist mu bana abasatu yali abasinga sente nti he was a typical business person teyanyomanga mulimu bino byayimbanga teriyo mulimu mubiyi yakolanga ngore kuba kwa kusima toy Kyagulanyi ngasima toy nafuna sente kakati Bebe Cool ne Chameleone tebagenda nnyo loko nga Kyagulanyi kwa Kyagulanyi yava gombanga musajja watanonya kikulu n'akiriba n'akikola ki kyofala nga Kyagulanyi yabayita koko ne kakati ate biseera bino bogatta sente Bebe Cool zayina ata bonayizo okuba abasinga Bebe Cool de machuwa person nti ayina kwaleza amayinja ali mu construction ayina zibondisi mu banka Bebe Cool yagaggawala oli wonna mubale ntinda wonna waali poloti ye ntinda na wali wasula Bebe Cool kati sawa zinatayinza okubanga Bebe Cool ne Bobby Wine bebasigala mu kiyo obugagga batambula babiri bonata Bobby Wine wakati ne Bebe Cool wakati betwala emisinde bonna bayina ki bayina sente Chameleone yatabagoba era abantu bayina na maloga Chameleone kuweka sente ku mugongo bantu kukola ki kwanga bo bamanyi principles of money nti money is respected money means keeping quiet money does not mean to show off tali mugagga ja ku radio nagamba nti ndi mugagga otegede bulungi tolangiranga omuntu kungu sente ng'olina sente ogezangako okulabanga weewalanga okulangira abantu obulwadde ne sente reason that Katonda yasalawo nti kungu gaggawala bajjo yavuwala obwavu si musango kuba abaavu bangi mu nsi kakati Bobby Wine ne bajja ne bakola ki ne bakolaga nti sente kikulu mu music industry actually Bobby Wine musajja atokwata ku sente nnene ate naye ezaawamu kabiriiti neso yabbala mu gye yamugulako eyabbada because Bobby Wine knew how to use his little money he gets kwanga mu bana abasatu Bobby Wine yafunanga deal entono nenga ate Bobby Wine bwafuna singi 10 he invested that 1000 ngate Chameleone yagamba tayagala sente ye Chameleone wa motoka yagamaze yaka kuvuga 00 isi yete gozimbe bizimbe byo simanyi zimba za kedizo zinga nevugire motoka ezembe Chameleone ne mugaga mu kaliba ye nti ye he's looking for happiness yagalya motoka Bobby Wine agamba nti ze buli 10 kyefuna nki investinga ezange ndi munaku nakulira ku nsenene tata yatuzala abaana bangi ati yakula ina ba idol banyanza abo ne Eddie basoka Bobby Wine ofuna sente yakula ina ba idol bakola ki ensoka ki yaje naita ku basajja bano kubanga kuya mwaka fananya omwana wo mu kyalo atunda ense najja ne yebakakate kamo ngayimba kagoma ka Rubendera kitegeza he was ambitious and a visionary he had a vision of beating the poverty yale noku kolesebwoko kakati Bobby Wine ku mulembe ogwo n'abasinga sente ne Bebe era kintoliza kulimbanga ndi Bebe Cool ne Bobby Wine baawukana mu bintu bingi Bebe ne kebe political ne yekwata NRM ne yekwata amanyi g'abantu bonna bagenda aba ono Chameleone yemperekeze nyongeza
Nenga game bagirimu abantu bameka babiri Bobi Wine bwakola kino Bebe Cool ngakola kino buli omu yamanya amanyi ge gakola ki kati abo ne bakolaga nti balina sente Kenzo bakola ki kakati ate kuli jimu ya Kenzo kuli tulina urutalo saha ne Kenzo kakati ate abona ate lutalo mugagga lutalo ina yika 10 ezemwanyi omuntu alina yika 10 ezemwanyi asolo ziri buli season asolo kufuna 1.5 billion omwaka nafuna $1 million kati lutalo mugagga ate ko Kenzo ne lutalo tusobola kuvayo mawule kwera ganti ndi mugagga kubanga eteke lifuga sente kunze kongoli ne bintu byennina ne kabe mukwano kwanga Abitex kabante lyabimanyi nti eteke lifuga obugagga you become successful silently because ojja kujogamba omuntu omudulire nga mwana we yasuze enjala otwale ku bikolimo bye ojja kujogamba omuntu omudulire nga mwana we ayina ekirwadde kimukola ki bobanga ofunye kunguwe wale okweragalaga kulaga sente nti ozifuna sikyabusiro okweragalaga abantu ku mitwe batambula kisiro oba bano menda ku social media kubanga bwe weeragirako sigwa batonda katonda yagaggawaza katonda kuwa sente kitegeeza nti osinga oli amagezi omwavu kungu abavu baba bagezi nnyo okusinga n'abagagga naye katonda yagala kati kungu sente katonda azikwazika bwazisi kungu tulabangako bagagga ne baavuwala kasiwukira omugenzi bwe yafa kiki yaleka ndaga ebintu bya kasiwukira gye biri okimanyi nti gwegola banga omugagga ate yerabanga okimanyi nti hamu kiggundu ate wasudiru abamwana okimanyi nti sudiru abamwana wa Dangote asinga obugagga mu Afirika okimanyi nti Dangote abamwana wa Elon Musk ontegedde kati goyinza okulaba Kenzo ojja kwerabanga omugagga naye ng'oli mwavu nzikyovola senteka mu bagagga abantu baŋŋamba bati oli mugagga naye mugagga ndi mugagga waawa waliwo nagambire nti oli mugagga abantu baŋŋamba waliwo goyoge naye kusima baŋŋamba oli mugagga naye narabanga omwavu atalina because mu bagagga ate soga ate nga ndi bulungi naye ate sinatuuka wenkola ki kakati kyensinga okukubiriza abayimbi mwenna toduulanga ng'olina ky'olina oyo omwana alina okuvayo ne statement oyagala yeetonde ne yeetondera muzaidi ate federation tegenda kubaawo Sabata gwe mmanyi Sabata ayinza okuba yakabya amaziga pipa 3 tosobola kutyobola kitiibwa ky'abasajja omanye kyasula Sabata Basude na Kafeero okufa twakyali amukompi kati Sabata avuganye walukagga bali omujjukiza ennaku ya mikwano gye egyafa Sabata yandibadde w'amaanyi nnyo singa Basude wali ne Kafeero kati President Kenzo yandibadde akumaakuma abantu ate aduulira baduulire I can't stop cry kungu ebyaddala bakoga mantunula bubi abandi labye mu studio ntamfaana nange embizi nfutunula bubi naye ndina buyome ku mutima tosobola kweyita ati bwaza nkyeyise soko mpulize kungu mpulira bubi omuntu yandibadde omukulembeze nga tolangira banno obwavu tokikolanga abasajja abagagga gye bali misa kisema kule yomu kubasinga obugagga mu sina misa tasobola kweragira ku muntu Jeffrey Lutaya Jeffrey Lutaya tasobola kweragira ku muntu aba basajja ba misa kibayina sente bobale tabayimbi abagagga basoka ba message barutaya bamayinja bayina nitasoba kujja nadulira Dani Mugula oyo muvubuka kiungu mwaba ayina okufayo ne yetona ne official statement mujje wo busirusiru abasajja bayina talent tosobola kujja ku musajja legacy eno Dani ko mukutaka kadani Mugula example y'obwavu kazo tamanyi bavu gye bali wanyize nnyo ati okusimusajja gwetuwa ekitiibwa tosobola mumanyira nga ndi mulamu kungu katonda wabanga akwazise ekyobugagga kyonna kyeyambise kukyusa bulamu bw'abalala sikudula kuba naye adula tali bulungi ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 kungu ontegedde bulungi tosobola kujja n'odulira abasajja bakulu Etania yori yakoze ekivulu ekyamenya emiti katonda muggulu omwana yakoze ekivulu did you expect it asa akisuubira tanti bampana nti ndi professor naye Etania kankwe factor 5 5 factors why Etania made it okay oluzungu gye luli Etania adudde amaze banga ddene ensonga 5 lwaki Etania ekivulu Etania kyabadde njogera luzungu ovunda mu Luganda no problem 5 key factors why Etania shows a success ensonga 5 lwaki ekivulu ky'Etania kyakutteyo one of the major issue why Etania made a successful event emu ku nsonga lwaki ekivulu ky'Etania kyakutteyo she has spent like a lot she has spent a lot of time or she has a lot of experience in buzz ayina omanyirivu mungi mu nsonga z'amabaala the woman she's real omukazi wa ddala I one day saw her interview at Kasuku Media. Olunaku lumu namulaba ku interview emu. She behaved like a slave queen but a real person in person. Yeeyisanga slave queen ebyaddala muntu mu bulamu bwa bulijjo. She was open-minded to the youth and her audience. Yabadde mwerufu nnyo. She's an icon to the younger generation. Kyekyo. She's an icon to the younger generation. Kivunule. She's an icon kyakulabirako eri generation. Si kye kitegeeza.
Uganda anayikondi kyakulabira okay kyobadde oyagala nti kyakulabe ku role model. She's a role model to younger generation. Okay. Her relationship between her husband and hers, and her relationship between her husband Joshua Baraka and Etania also is another factor to consider, keeping other factors constant. Enkolagana eno omwami we Joshua Baraka nayo nsonga yakutunulirwa ng'ebisigadde bino bitadde mabbali. The audience she serves at the other lady I can't mention here. The audience she serves on the other radio which I can't mention here. N'abantu baweereza ku radio eri gye sobola kwogera nga ndi kweno. That's her true audience. At university we study about target audience fit. Kumbie master degree holder. Katugeze mu rubacha. Anti obitabula. Yogera olimi lwomanyi. Obufunuzi bimulebye. Amuliriza wetulinyo. Genda. Nayo mu Uganda tojja. Kakati ekyayambye Etania. Nti Etania alude. Obadde yogera ku nsonga ttaano. Alude Mabala. Mabala agaluddemu. Ayina experience Mabala. Obumanyirivu obwo. Etania. Ensonga y'okubiri. Aliriyo. Waddala. Alabika nga Sire Queen. Alabika nga omuyayi. Naye in real life she's real. Bamuvumako emimwa eminene n'agamba yite kinnumya ekyo nina emimwa gyange minene. Sobola kunyiga ngo ne wano omuntu bamugamba gy'ofaananga embizi. Nanyiga. Nze sinyiga ne bompita embizi kubanga era siraba njawulo yange nayo. Atosobola kwogera. Zati kati nze nkyeyo kati nze kwogera kunvuma. Tosobola kweyita. Mbadde nkugamba nti nalaba interview y'Etania Kasuku. Nali mayiba bano Basire Queen abayayi abanywa shisha. Abaferafera. Ne Etania nalaba interview eyo mu Katonda. Nalaba has a side of her. Nagulidde abaana nga ticket 5. Even me I supported her. Etania n'amanya nti amapiano ge gasinze okuwamba West Africa yonna. Wane Uganda abaana ba social media ab'omulembe guno baagala nnyo Western culture music. Kati yena ajja n'azanyisa amapiano. Era omuntu yenna agamba Joshua Baraka yaleese abantu mu kivulu ky'Etania balimba. Etania got people for our own. Okay. Nti yamanya target audience ye nti bakibana bawala bavubuka kabaleeteye ekipya ekisinza okusuula music w'ennaku zino kungu. We do the same things. Tukola ebintu bye bimu. Tulina audience y'abakadde. Okay, genda ku tulemedde okumanya abavubuka. Relationship ye ne Bawe ne relationship ye Etania ne Joshua Baraka nayo kyabadde factor nene okuleeta abantu. Waliwo omuntu abadde agakanga nendabe ku Joshua Baraka. Lwaki Joshua Baraka waakabi? Ye one of the next kati Joshua Baraka kimanyi international artist y'omutuufu gwe tuyina. Mu Uganda. He behave locally when he is at home. Kanyonyola abantu. Joshua Baraka behaves locally. Ayambala agasaati nga bajjo. Ali proud okweyita mu Uganda okuva ejjinja. Tasobola kumanya nti abeera n'abazungu alinnya ennyonyi. Tajja kuduulira muntu bwavu nga bakenzi bwe bakola. Kugamba when Joshua Baraka abeera ewaka alagira ddala nti si international artist. The connection between him and the audience makes him to be superpower. Ayina akayimba kano akaliko kati kabayita kakati obuzibu Joshua Baraka bwe yafunye. Simanyi bwagenda kikola. Yandibadde yepima amanyi ge Etania we yako ne ate omukazi yakozeewo kati ajagenda mu kifo kinene. Okay. Oyo mwana Joshua Baraka namulagula abalaba interviews zange edda nga yakakuba akayimba nagenderwa nesanga kayimbenga kakoba zinasuka mulagula kubanga discipline yayina esinga ebiyimbi byawana ebitayimanyi kuyimba ebidodomo obudodomi. Osanga oguyimbi gwa wano nga guli amayirungi ne gusanga omu ne gumukuba. Naye Joshua Baraka abeera ku stage ziri ezimalayo awawi bantu hanga. Toli mulanga akole fujjo. Yayina fujjo. Ayina kayimba kayita this time. Ayina kano longo presses. Joshua Baraka is real. 3 songs. Ayina nyimba nyingi. Ali real. Enyimba eza Joshua Baraka. Wrong places. Ayina Morocco. Longo presses. Morocco. Agama piano ago. Then ayina akaliko kayita this time simanyi wakawulira. Kakati omwana ekimufudde international yamanya audience nti wakani nakweyisa bulungi neri yeyisa. He has all the business ethics. Kati the combination of Etania the DJ and Joshua Baraka makes it wow. Kivudde bulungi. Kyokirizo kitegedde. Mpulidde. Kakati success ye Etania basoka kumunyuma ate Etania nakola ekintu ekyakabi n'atateekako muyimbi yenna. Kakati ate ba DJ temukyamuka. Ndaba bi DJ bitandise okukyamuka Etania ekintu akizimbidde bba bonayo byagala kola ngeti bigenda okubasala. Bwe bakopa kalakita ye Etania eri yagina yekka. N'ensonga zino ttaano z'otuwadde yazirina zokka. Kiwala kirungi. Kiina kirasi naye ate kyeyisanga ekiriroko. Osobola gamba Kisire Queen kikulaze nina omusajja wange. Osobola gamba kigamba nze siri mugaga hasira. Etania is an urban asira. Bungamba define Etania. I can define her as the leading urban asira who knows all of the situation.
Okay. Otegedde bulungi kyekugamba nti wajja ku media teyefuula kyatali wano osanga omunaagula akamotoka natandika okulangira abantu obwavu etaani yagamba hasoizi tasobola kusanga muntu lwamufujjira amalusu ku maanyi g'ayina wano ekiyimbi kimu kyakola so ne kijjuza ne kitandika okukuba abantu emiggo bye bye ngamba Mukunja ne Alien Skin Mukunja alina ekintu kye yakoze yagenze ku bizinensi siwolereza Alien Skin yagenze ku bizinensi ya munne mu Mpambye Ebbaala balinga abali mu kabadi kubanga singa byali byaddala singa bali beesiba kubanga Alien Skin abadde ne badeni ya Busoga kati ekintu Mukunja kye yamukwedde kyakakanyizaako ku badeni yaki balinga abali muze naye tekiraga ekifaananyi ekibi tosobola genda ku bizinensi ya munno n'ogamba nti njiwambi tekisoboka ezo gangsta zebakola bajja kubako omuntu amasasi ezo gangs zebakola ba 50 cent bazikola ba Tupac bafa egali mu Luganda ebyakisiru bajja kutta ku muntu gwe toyina gaali nze ate mu dakika 2 mbana gikuleetedde dda neesagala kutambula nayo naye kati balina ebintu bye bakola ebyekiralu kubanga kati Alien Skin nsooka ne mujjako kinita Alien Skin ow'effujjo wabula bizinensi ya Alien Skin Ebbaala bizinesi tebagizekitera mu katemba kungumpulira zamwe business person bojja mbiziza nkuba amasasi nze bojjango oluma bulamu bwange nkukuba amasasi because business is business okiwulira bulungi kungu kati omwana yagenze ku business ya munne n'akulirawo katemba njagala bakole katemba nga beesanze mu ndongo bakole katemba wakawo omuntu tebakkirizawo kugendawo premises z'omuntu zikiriza kukola ki kugendawo kusaalimbirayo kakati balina kye bazimba nga mujja kuvamu ne death security yaŋŋambye abatulekere waliwo agenda ofiira mu kavuyo nakyo kankigambire ku radio abasirikale zembeera n'abasirikale mbeera n'abasirikale n'ababuuza ne bano abaana ne bagamba gwe bajjo baleke balina tulina bitwagala bagwe kakati nga lwaki mufiirwa obulamu olw'ebintu ebyekisiru ompulira bulungi kyegamba Alien okulumba bizinesi ya Mukunja kikyamu ne Mukunja okulumba bizinesi ya Alien kikyamu bo bali mu kabampaane ne bali mu kutegula bakolera gavumenti bonna lwaki bakolera gavumenti nti bagiteka balina ekintu kye baagala okuzimba ekitakyasobola kukola mu Uganda ekyegaali kakati mu Katonda mu security egenda kubako omuntu essasa afe bagende bakole statement yafudde akola fujjo kino nkyogedde ku radio yo era omuntu yena bw'afanga temugamba nga nti budget yatugamba kubanga ebivubuka niyo papa kinaawe tulina ebivubuka bitandise okulaga akabono k'abavubuka abalala okukola amagaali gavumenti yeetegese tosobola kubanga oli Mukunja wa people power n'okola efujjo ne bakuleka n'otambula ng'ate bwewaana Kyagulanyi bajja kukwata olw'ekyo gavumenti eno ngezi nnyo esobola kukozesa abantu nga babajjo nga tukolera gavumenti nga tulowooza tuli banoopi osobola kukolera efujjo mu gavumenti ya Museveni omuyekera nogala noserako ebbala ne bakuleka n'otambula kisoboka ekyo kungu nga wali poliisi eri wali kumpi kakati omuntu yena talabira ku Sipapa omuntu yena talabira ku Brian White ebyo ebigenje tebigera kutuuka ku hafu ya Brian White tewali agenda kutuuka hafu ya Sipapa kwabo kakati gavumenti erina weebaagalire kwekunyigira ebintu entula tola nti ebikozesa omulimu gwa gavumenti ya Museveni kwefuulira beekozesa ati mpuliza Sipapa omanye ebirungi byeyakolera Museveni Brian White omanyi sente zeyateeka mu Museveni kakati bano abaana bo beesigula olwokuba balinayo abanene muki mu gavumenti balowooza nti balina kukola fujjo mu Katonda muggulu kyogedde ku radio ate nze ekintu kyonna ekiri manyera ndikikuba essasi nkyogedde ku nkyogedde ku radio anti nze ekiyimba kyonna kimmanyire nga kinsange gendeze fujjo bayigire ku ono bayigire ku Joshua Baraka nti Joshua Baraka is an international artist okola efujjo omulembe gw'effujjo gwaggwako dda abaku international olumba otya ebbala ya muno noyumba amaka ga muno mutugenda kwekuba bano tubala mu mivuyo ba Baraka kati Joshua Baraka kirasa abava asobola okuddamu ebyo okulya obukoola simanyi ngenda kulwana okulwana is a primitive act mu nsi yonna ontegeera bulungi kakati nze nabadde concerned nga ndaba onaalumbye business nendowooza oba balimu kabadi nga byaddala simanyi oba byaddala oba si byaddala kubanga simanyi lwaki omuntu aba alumba business ya munne kubanga Alien Ebbaala ye drink and drive it's a business place Alien waddembe okukuba essasi ng'osaanye n'ofa n'akola waddembe mpuliriza togisaalembera kukola fujjo mu bizinesi ya muntu tulina amateeka gayamba ki nze kale omu alumba eyange kale ze bagaye balumbeyo eyange manyi kungu bamutemu alisaka n'akasajja akasa abantu amateeka gayamba ki kati nze omuntu asalimbirangako n'alaba tokkirizibwa tokkirizibwa kutwalira amateeka mu ngalo maybe government Alien alina obuyinza okwekubira enduulu mu by'okwerinda abo obuyinza so si kutta
kali nzo janga muyange nokola ebyo byekisiru katulaga yakuyingira nnyo bajereka tukole obudde tulamantu ino okukola gumanye banga lyokuba obulango program omala obudde bungi okuba bulango ketula bazambanga obadde nga aliko emmandwa bajereka tukole sabo tunakola omululu gwaki gunno Kusema msafutano bili chikumusatu nezilo star mwendasa na yeno muka kungu sema komenti ya wansi kungu Joan Agi Agambe na yeno muka mwenyero ajia kukugo kuloga zilo msafutano bili chikumusatu nezilo star mwendasa chikumunya abanyoro bakodomi bange tunebone yoge kungu lubana afude woyo bajiriko tujiri na gamba batu kali bakubesi bajiriko tukule kali se Wama kuzira msafutano bili chikumusatu nezilo star mwendasa chikumunya bajirika tukule bajirika Radio 4 Sabo Ala Esebo Wajimu nangi osadda mwami Bajjo ali wano nze mutumye consultant kuba buli kimwe kiri mu ggwanga akimanyi Esebo consultant omutufu professor abali abantu basiima Esebo nkusiimye nnyo mwami ani okubiddewo era gwandika abantu beyanjire topapa ndeno kalanga leo honorable Kabusu Moses ekyamuswa erinnya Sekabembe David naye wabula omanyi buli kimwe abayimbi byonna obimanyi omanyi bamisera abasinga kasi omanyi bakakoma kalubera bannange webale naye kyensinze okugutya webale kugeregeranya muntu afune sente ez'obwebere ebikutya ndi ku bayimbi n'oyo bambi azinoonya obunoonya nga mwami Sebata Fred eyayimba nti embwa ekubye simanyi embwa eridde lumonde mu gyekinaana katono nye waliwo anagambe ndoza katoyo gataka gaye kunga I like you but yogera koku eyase omwana wange twabimaze debyo kwata amasimu gaba be a little sensitive omukulu yakatoyo gatako yamanya tu leka tumubulire mwami ngomala obudde abantu bakubesimu tuzenda chikantono let me explain to this man muveko bajjo guwanchaziza nze ko chaziza kati kwata simu z'abawuliriza vako oyo musajja agenda abinonye ku YouTube temujina program agiddamu replay ku YouTube wama mwami Matovu radio feddamu program eno bajja giddamu so kwata simu abawuliriza no banji ojja kuba akodda ku musajja gire kwata simu radio 4 hello wajisema Adamu ku muje bale kale munango lyoti asinzidewa ndi wano Maya hello Sebo tukulira bulungi mugana wange Maya Okay, Maya oyadde agala kwewulira kyovolaba abadda ayagala kwewulira naye nga webale Radio 4 hello waji munnaye ono walagira Abraham Kajansi mufunze sebo mwebale kubeeresa Sebo okay genda wala ngenda kwogera ku kyabayimbi mwami kungu abayimbi bena tuzino malala netutumulingi nga oli gundi kujazaayo nga bwayokedde okwogera ku muyimbi omugadde nga gosenda zituufu bafuna sente za veterinary zaabwiriri webale nyendogo ensonga egguse taata wange Radio 4 hello wanji munnaye okay konsonso zikwoli amanya go Sebo dejo sinzide hello awai watanze Sebo amanya ne joli Sebo mwebale okwereza mukulu kungu konsonso zi amanya inze kayita beno ni patu nzide waneka kiri mukamba atedi bwana nzalo y'obulenzi yes munaka kiri mwebale kuleeta Alphonse Bajjo ali wana wanda muliro niki Alphonse Bajjo kajambo Sebo niki mbadde nkubuuzaamu Bajjo ebigambo bya Allen Skin byaze ayogera nawalampa obusoga bigenda kutwala wa endongo yegwa bilala nga bajja kumuboola okay webale ndogo kyegguse ekyo okay Radio 4 hello consensus hello Bruno K the boss Bruno K tumutumide nya Radio 4 kwa ali mulabyawo by the nabaddeke wao Bruno K aina akafoke koma ngenda mukyalira ko Bruno K nakyadde yabataliyo banasaza ina manager omulungi ni yalivudde mu mutwe muwala mnomule musajja rabo wano musajja nenywayo kasoda at least very organized place koma mboga Bruno K bale mugere muwagire bala ya Bruno K koma mboga bajitani he's a good boy abatulira ku Radio 4 mugere muwagire bala ya Bruno K koma mboga boy oh man I like him so much omuntu yenna akola oyaba mukwano gwange Radio 4 Yesta Kongo Sebo jambo ndugu
wabale kuwiriza eggwanga. Sebo kwetuli. Mr. Bajjo, lwaki enangamuntu tuzikola zino empya naye Rwanda mbuuza Rwanda eyo enangamuntu nazizirenga ng'eno mu Uganda ekisembayo. Nenda tugere nekyo kimu munakadde kawetu twala omukisa. Gwasembyeyo Sebo. Hala. Hala. Sebo obanyabo hala. Musasira kadde mbana katono nnyo. Radio 4 hala. Gwasembyeyo. Wabale kuweereza. Sebo gwasembyeyo ndugo. Kakati nsakubuuza nga mwe bannamawulire. Aha. Mutimbagano nyina ebifaananyi genda waliwo maiti gye bakweta bituufu oba Uganda twali. Anedda ebyo bya gundi bya AI. Kati kasoke mpiteko message z'abantu Bajjo nze nkubiriza program Bajjo ndekankole. Mustafa se Bajjo please ndekankole. Mustafa Sengonzi agambye twagala nnyo wane Kenya ne lwakuba oli wa Museveni. Daniel Katenda agambye alien tasobya era Uncle Bajjo tasobya. Onagamba naye Bajjo, where do you go for prayers? I was at Bajjo for a year but never saw you in church. Samuel Oseka Magambe Bajjo jangu ochimo omwana wo Sebo. Samuel Oseka mwa. I am Prosper from Iganga. Mr. Bajjo, help me. Okay, webale dembe. Onagamba wano Bajjo Sebo yogera ku Devicom gwe mwasibiza. Okay. Vox agami Bajjo Vons Ketra agami Bajjo. Thanks for connecting me with Adam. Okay, webale London is watching. Yes, Serena. Onagambye. Okay, you're quite many. Sisobola kumalewo baka bwa mwana ku TikTok, but kandabe wano SMS na WhatsApp mudachike mu yokka atusobola kuberanga tugenda dinda kuma mi Bajjo ati tumaze tukola linda ko honorable Namuga kutumida gambe kwali Namuga goberera Namuga tumwagala nnyo. Teacher Okudi Bernard musomeso nage kungu attuned in from Nakasongola. Mukulu Adam akungu nze Mike esemu toka peka nsime mperezayo tuli wano tutumbudde nse wulira. Adam Banange Bajjo events ayogedda amazima amasenge je ndi atugonza Patrick okuvenganga Masindi Kenzo is fame but not rich because he is earning from government but not in the music industry. Mr. Kungunze Salongo ngambira Bajjo ankwatizeko ku business yange nsike mwanyi nekawa. Why do musicians of old model talk about current musicians? People think they are on. Okay, webale nyolimi Benjamin Ali Wakiso. Then ononagamba kungu kwetuli musajja omonda bire mwagala nnyo. Webale neto mpadde linyalyo kansembyeyo ono agambye I am here. Kwetuli era tugoberera ye Irene agambye agoberera nnyo Irene era bwe dangamba Bajjo ngatatuuka yatuuse omulidde Irene yobale kubaako Irene omumanyi ndowooza ngabwe muti omubeera mu bifo ebyenjawulo kale mwami Bajjo webale nnyo ekigambo ekisembayo tujja kudda wiiki ejja mwebale kubaako TikTok ne ku radio Talk to the Nation with Adam Kungu ne Andrew Mukasa Bajjo ketula oli mu kintu naye nga tonnagenda odda wange ovuddewa